Omuko Muhammad Yiga amaze wiiki ennamba ng'abanja ebintu byeyawaayo mu kwanjulwa oluvannyuma lwa mukyala we Anifa namutebya okumutegeeza nti takyamwagala ate ebinnaggwa. Ono oluvannyuma lw'okuwangula olutalo n'addizibwa ebintu bye nga bwe twakulaze mu mawulire Agataliiko Nfuufu olunaku olw'eggulo ategeezezza nti ekiro kyonna abakyala basuze bamukubira amasimu n'okumuyozaayoza nti bo beeteefuteefu okumufumbira bamwerabiza ennaku. Abakyala bankubira bangi bangamba muko jango waffe jango wase ate nga bayisiriyasi. Agamba nti mu kiseera kino olutalo lwagenzeemu lwa kunoonya n'amufumbira ttooke nga ne kitaawe yamutegeezezza nti beeteefuteefu okumuwagira. Agamba nti gw'anaaba asunsuddemu abo abamuyaayaanira wa kumwanjula mu bitiibwa era nti ebintu bye yaggya ewa Namutebi si byagenda okutwala mu kwanjulwa kuno. Inshallah obudde bonna nja bayita abaana abanaagala okumperekera ffe twanjulewo ffe tukole emikolo ate temusuubira ate bye twajja eri ate bye tugenda otwalira bye twabigabye nadda. Awabudde abavubuka okusookanga okwetegereza amaka ge bagenda okuwasaamu baleme okugwa mu nsobi nga gye yagwamu eyamutuusiza n'okugenda mu kaduukulo ng'alwanirira obwenkanya. Abamu badde bagamba oba wa papa oba wakola ki bano temwalimu ku papa naye just twetegereza ekintu kimu family tubatuwasa kubanga omuwala oluusi ne wabanga mukyamu naye wadde eka family ewumbawumba n'afumbira mu bukyamu bwe. Abayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa abasabye okuvayo baleme kufiira mu kimugonyo. Kitegeeza nti abasajja abatuuka kw'eyo embeera temutya bannaye kuvayo kwogera kubanga eyo pain omuwala gye yalantaddeko yali tesobola kunfa mu mutima otherwise nga musasudde bwentyo bandi musajja musiraamu tesobola kola shiriki namutuufu kyenyina okumusasula kyekyo. Abatuusibwako embeera eyatuusibwa ku muganda wange ono munone ebintu byammwe kubanga famire ze weeziri nga ziri ku bintu bye twanjuliddeko nga bo beeyagala naye nga abaana baabwe baatuddukako dda. Abantu ab'enjawulo bagamba emboozi y'Omuko Yiga kyakuyiga eri abazadde n'abaana baabwe abawala bakomye okubafuula ng'ebyamaguzi. Ayo okugamba nti ffe nga bamaama tweddeko tutuuze abaana tubabuulirire tubalage ekkubo kubanga kati nga omuwala oyo engeri gye yeeyisaamu teyali ntuufu n'akatono. Tuddeyo bamaama tuyigirize abaana baffe tubatuuze tubalage ekyokukola bwe banaakula tebajja kuva mu kkubo eryo. Ebintu by'obufumbo bibeera ku oligino bibeera byakupangirira bupangirizi. Taata abataata maama bamaama naye maama kasita otandika okubuzaabuza ne mutandika okupanga ebintu ebitajja eyo gyembeera gye mugenda okusanga ensi yonna eweddemu ensonyi ate kasita oggwewamu ensonyi oba oweddemu ensa ensi kuno oba ofuuse ekisassalala. Olunaku olw'eggulo Yiga yagenze wa jjajja wa Namutebi Muzeeyi David Ndawula n'emmotoka n'ajjayo entebe ze ne tanka nga z'engoye yaziganye kuba zaali zambaddwamu. Engoye bagambye tebikyaliwo ntwala ntebe na tanka sina kyenjagaza ngoye. Namutebi yafukamidde n'amuwa n'emitwalo 10 egy'amahale n'amutegeeza nti takyalina kyamubanja. Abdu Muwonge ne Nuliyati Namagembe be bakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.